President Mulamba wa Kibina bakita Common Man's Party. Ekibina ky'Olusaniya ne banyabo. Mutunuulire siweri. Abannayuganda bonna abasuubula ebweru mukimanyi bonna basasula omusolo. Ne muleetawo ne bemuyita ba investor tebasasula musolo. Investor najja n'atuuka n'okutembeeya ebintu nga bitembeza amamotoka. Bwe twogerako mwogera omukanga ba investor mukomezaayo yamini ne banyabo. Government ya Common Man's Party ye government yokka egenda okuzza eggwanga Uganda mikono gy'Abannayuganda. Bwe mmala okubeera president wa Uganda mu ssaawa 48 zokka ezisooka abagwira abataayaya mulaba mu maduuka balina okuba nga baamusa eggwanga lino nga buli omu azeeyo gye yava. Basaba ne bannyabo mulimu mumwe babalimba nti bano bamunyagwa bazze bangi bagenda kwawuza mu kalulu Pulezidenti Museveni abayite mu nkwawa. Temuloota etteeka erifuga akalulu k'obwa pulezidenti ligamba omuntu okuwangula akalulu k'obwa pulezidenti, etteeka ligamba omuntu okuwangula akalulu k'obwa pulezidenti alina okufuna obululu 5 ku 100 n'akalulu kamu. Ebitundu 5 ku 100 n'akalulu ki? Muganda wange Kyagulanyi njagala sikeke tundutundu. Dise sikeke tundutundu. Common Man's Party naffe tukukumbeke tundutundu. Pulezidenti Museveni nakujja ebitundu 5 ku 100 basebo ne banyabo. Njagala kwasuubiza mu avubuka abali wano nga tumaze okugjako Pulezidenti Museveni kyojja okwetaaga kimu kyokka, toddamu kutya kuzaala. Bwe tunaamala okukwata gavumenti bwe muvubuka omutofuna ekiwa ekirungi okiwase tuyisa obuto abaana tujja balabirira. Mwebale nnyo mwebale endala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omukulembeze Pulezidenti wa Uganda